Nkwaniriza nateegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Updates omukulu Theodore Ssekikubo ebibye si birungi, emberenge eyongedde omugagira oluvannyuma lw'okuvaayo n'abaako byayogera ku mukulu General Muhoozi Kainerugaba. Kakati we twogerera ebya Theodore Ssekikubo si birungi. Kakati Theodore Ssekikubo nga yawanguddwa mu kalulu aka NRM primaries Rwemiyaga, nga we twogerera opponent we omukulu General Rashande yagenda okuba nga akiikirira NRM mu kalulu ak'omwaka g'2026. Kati General Muhoozi Kainerugaba nate avuddeyo n'agamba nti Ssekikubo alisigala nga mukozi we ne bw'alikola ki yali wansi we era alisigala ng'ali wansi we. Era omukulu ono General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'abikakasa ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti Ssekikubo you are my butler. Kakati olutalo luno olwatandisenga okuyombagana kuno kwatandisenga okwokusaaga, ate abawagizi ab'omukulu General Muhoozi Kainerugaba bavuddeyo ne beenyiga mu lutalo luno ne bagenda maaso n'okuba nga bagamba nti lino libeere essomo eri omukulu Ssekikubo oluvannyuma lw'okuvaayo n'alipira omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Kakati abawagizi bano bavuddeyo ne bagamba nti it was a big mistake to attack General Muhoozi. Let this be the last warning to everyone out there. Kakati abawagizi bano bongedde okuba nga balabula nga bano bakakasa nti si Ssekikubo yekka, omuntu yenna alinnyira General Muhoozi Kainerugaba amala googera ebintu byonna byasanze ajja kuba nga ate afuna obuzibu. Kakati omulala nga omuntu wa General Muhoozi Kainerugaba muwagizi we nnyo, naye avuddeyo n'agamba nti it was a grave mistake to attack General Muhoozi. Let this serve as a lesson to all of you. Akati okulabula kuno kunakuze oluvannyuma lw'okuba nga kigambibwa mbu Ssekikubo yagenda maaso n'okuba nga ayogera ebigambo ebyanyiiza omukulu General Muhoozi. Ebigambo bino kyali kiraga nti Ssekikubo yali tafaayo ku General Muhoozi yaani, era ng'alinga agamba nti General Muhoozi ali ekyo kyali olwa kitaawe pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo General Muhoozi byamunyiiza era avuddeyo n'ajjukiza Ssekikubo n'amugamba nti gwe olibeera wansi wange, olibeera mukozi wange ow'omunju mpaka emyaka gyonna egy'obulamu bwo. Tujjukira bulungi nti olunaku wiiki eno NRM babadde bagenda maaso n'okuba nga ate balonda abakulembeze baabwe abagenda okuba nga babakiikirira mu mwaka g'2026 mu kalulu ka bonna. Wabula ekisinga okwewuunyisa, Rwemiyaga County omukulu General Emmanuel Rashande yagenze maaso n'okuba nga awangula omukulu MP Theodore Ssekikubo, nga Ssekikubo ono abadde nga akulembera Rwemiyaga okumala emyaka 2 mirambirira. Abantu bangi babadde basuubira nti ono alina abawagizi abamwagala ennyo, abawagizi abamaze emyaka 2 mirambirira nga bamuwagira nga bamwagala. Wabula ekisinga okwewuunyisa, ku lunaku olw'okulonda omukulu Ssekikubo yabadde n'abantu bangi nga bali ku layini, nga bakoze layini bulungi, nga abantu bangi bawera. Wabula ekikwasa ennaku nti mu kalulu ate bamaze okuwala obululu, byakomekereza nga omukulu Ssekikubo afunye obululu butono era nga Rwashande amuwangudde. Kati Rwashande yafunye obululu omutwalo gumu mu 658 nga percentage eri 54.3%. Ate Ssekikubo n'afuna obululu 87. Kakati kigambibwa nti omukulu Rwashande ye yagenze maaso n'okuba nga awangula akalulu kano aka Rwemiyaga. Era wetwogerera ebya Ssekikubo si birungi. Ssekikubo bamukubye bubi era Ssekikubo yasigadde nga teyabitegedde. Omukulu ono yabadde ku layini, teyavuddewo, yasiibyewo n'asulawo okugamba nga ayagala kukakasa nti omukulu Rwashande tamubba kalulu. Wabula ekyasinze okuba nga kimwewuunyisa kwe kuba nga yabadde n'abantu bangi ate ne biggwa ng'ate Rwashande amusinze obululu. Kati ebya Ssekikubo byongedde okuba nga byonooneka
Brigadier General Rwashande yava magye omwaka gw'2022 era yayingira mu byobufuzi ng'alina message egamba nti babeere awamu bafune obukulembeze obupya. General Rwashande ng'asuubiza abantu okubanga ate ajja kubanga abaweereza bulungi ng'aleeta enkola empya, energy empya, buli kimu nga kipya, era omukulu ono yagenze maaso n'okubanga awangula akalulu kano. Kakati kigambibwa nti omukulu Rwashande alina abawagizi, alina abantu abamuli emabega abali mu kibiina ekya NRM, ate ng'abantu bano b'amaanyi nnyo be bamuli mabega bagenda maaso n'okubanga ate bazimba omukulu ono okubanga awangula akalulu kano n'okuwangula akalulu k'omwaka gw'2026. Kakati kigambibwa nti omukulu ono Ssekikubo ye yagenze maaso n'okubanga bamukuba bubi nnyo era teyabitegedde bulungi ekintu ekyagenze maaso n'okubanga kireeta enkyukakyuka Sembabule district nga Rwashande yawangudde ate n'agenda maaso n'okubanga ayimiriza obuwanguzi obubaddewo decades 2 mu Rwemiyaga. Sembabule nga omukulu Rwashande omukulu Ssekikubo amaze emyaka mingi nga yamanyikiddwa mu Rwemiyaga nga bamumanyi ng'omuntu waabwe eddoboozi lyabwe wabula we twogerera kakati tulina fresh energy okuva mu Rwemiyaga nga omukulu General Rwashande nate yagenze maaso n'okubanga awangula akalulu kano era nga yeetegese okubanga aleeta enkyukakyuka Rwemiyaga 2026. Stay tuned. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.